So mu abantu b'enjeru n'abantu ba Uganda mukyalina obuyinza era oyo abatunze just kifo kye mwamuwa ate nga oluvannyuma lwa byonna era agenda kukomawo gye muli kati mutegeke ekibuzo n'ekyokumukola sijja kibagamba mwe mukimanyi basebo ne banyabo. Njagala okumaliriza ddala nga zijukiza abantu b'e Busoga bingi tubyogedde ebizibu bye tulina naye mbeera njagala nnyo okumaliriza nga mbabuulira bye tulina ebizibu bye tulimu yes tubyogeddeko naye kiki kye twagala mu maaso. Lwaki tukwatagana ne Honorable Mweru, lwaki tukwatagana ne Honorable Kaluya, lwaki tukwatagana ne Manjeri ne balala bonna bonna. Tulina ekigendererwa kikya Uganda empya si just kigambo. Tulina emiramwa mingi naye okusingira ddala gisamarizinga mu bintu bitaano bino wammanga. Twagala okukyusa healthcare system oba ebyenzijanjaba ate nga si kipya kyali kibaddewo. Mumanyi mwenna nti no boda nekuba nofuna olwatika ku mutwe chances nyingi nti ogenda kufa. Omukyala bwo abeereyo ku kaliro nga olubuto ne lumuluma ekiro saa 9 chances nyingi nnyo nti ajja kufa. Nowanda tufiirwa abakazi bangi nnyo nga bazaala. Twagala okukyusa ebyenzijanjaba. Olunaku lwa leero Mama Mbabazi ali Bulaaya yagenda kumujjanjaba for 38 years. Bebakwata sente za Uganda naye omuntu wegwe temugumulaga nti yeetaaga okutereeza amalwaliro. Omugaga aponye ono yagabye emmere mu COVID alina sente mpya nekadde naye buli lunaku yayitanga ku Itojo Hospital nga tamanyi nti eyo Itojo Hospital yegenda okusalawo oba mulamu oba mufu. Yafunye accident bamututte mu Itojo Hospital nga tewaliyo yadde ne Panado. Keith Muhakanizi el permanent secretary Minister yabalirira sente z'eggwanga naye nga mu sente z'eggwanga zonna yalaba alina kubeera na bizimbe Bulaaya tebalina kutereeza ddwaliro. Yafiira Italy. Eri Tumwine yafiira Nairobi. Olanya yafiira Seattle n'abalala bangi nnyo. Uganda bagifudde sementu si kye twagala kubanga si buli omuntu ajja kukyafondinga. Idi Amin bamulongoseza mu ddwaliro ly'e Uganda. Milton Obote president wa Uganda bamukuba amasasi ne bamulongoseza mulago ne bamujjanjaba. Twagala komyawo ekintu ekyo tetuloota buloosi. Bino byali bibaddewo era twagala bikomyawo era tugenda bikomyawo. So ekigendererwa kyaffe ekisooka twagala kutereeza ebyenzijanjaba, twagala okutereeza ebyenjigiriza. Nze nakula nga amasomero ga Namasagali gamwiri nga ge masomero agakabi ne bwe tuba twogera n'abaana nga tuwandikiragana amabaluwa baagala kuva Tanzania baagala kuva Ghana bajje basomere wano. Nze ekirooto kyange kyali kyakusomera Namasagali nga njagala nnyo ebyokuyimba ne entertainment. Olunaku lwaleero mwana kyayagala okusomera Namasagali, mwana kyayagala okusomera e Nabumali, mwana kyayagala okusomera Emwiri n'ebirala bwe bityo. Twagala okutegeereza ebyenjigiriza byaffe ate nga kisoboka ate nga kijja kubeerawo. Twagala okutereeza infrastructure, nguudo, malwaliro n'ebirala, but most important enguudo zaffe. Bigi lwakyogeddeko wano nti Nairobi ove Nairobi Kenya ove Nairobi paka Mombasa otwala obudde bwe bumu n'okuva Kampala paka Bugiri. So kiswaza naye ate bali abasajja mulina okumanya bali abasajja bakadde tebalina future yaabwe eri mabega waabwe. Future yaabwe bagiyitako dda naye kati ffe future yaffe eri maaso gaffe. Tosuubira Museveni n'emyaka 8 kutereereza nsi. Tosuubira bano abasajja ababba bedde ensi bo pulaani zaabwe ziri bweru wa ggwanga. Kyobola ne bebakadiwa ne bebalwala bapulaningira kukadiira eri ffe tuli sitaaka wano. So tulina okutereezaawo. Twagala most important tulina okutereeza ebyobulimi. Ensi ngagga jinja yalinga ngagga nnyo nga tusavinga sukaali mu East Africa nga tulina ngate obulimi bwaffe tukyalima naye tetufuna mu bulimi bwaffe kuba zi society zaavaawo. Twagala zizaawo ekisemberayo ddala twagala okutereeza obukulembeze bwe Uganda. Tuteekewo kye bayita servant leadership. Omusajja omu bambuuza obuzibu bwa Uganda ki? Obuzibu bwa Africa ki? Kino Achebe mu myaka gye 8 yagamba obuzibu bwa Africa buli kimu kirungi bukulembeze. Museveni yakiddamu mu 86 n'agamba ekizibu kya Uganda be bakulembeze bebakulembeze abalemera mu buyinza. 37 years later tayagala kuva mu buyinza. So twagala okutereeza ekyo. Twagala okusaba kye bayita servant leadership. Ngera bwekirabo tukirina mu National Unity Platform nti president si Katonda. Servant w'abantu nti serubula mukulembeze si mufuzi.
era asabinga abantu ba bulijjo be bannannyini nsi fe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga, ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukomvinsinga abantu ng'era obuyinza buli mu bantu. Twagala okuzzaawo enfuga eya demokrasi ya namaddala ng'abantu kye basalawo kyekibeera ekyo. Twagala okuzzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka, oba oli mukavu oba oli mweru, oba oli munene oba oli mutono, oba oli mugagga oba oli mwavu, oba oli wa kabira ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, nga mwena mwenkanankana ng'amateeka gabakuuma kyekimu ng'ate gabasavinga kyekimu, nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja agamba nti kubironda. So twagala ekyo kijjawo. Finally twagala n'okuzzaawo respect for human rights. Poliisi eno engeri gye yeeyisaamu kirina okukyukamu, nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatocaringa n'otocaringa kakwenza n'omusalaasala n'ogenda scot free, ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga. Ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera ebitategereka abo singa nze president kati oyo aba alina kubeera mukomera annyonnyole lwaki aswaza amagye. Bingi nnyo betwagala okutuukako naye tujja bituukako nga tuli ffenna. Guno omulimu maliriza nga mbagamba si gwa Kyagulanyi nga nze, no, si gwa Nambeshe, si gwa Lugongoya, si gwa Mweru, si gwa Manjeri, si gwa Serubula, gwaffe ffenna. Naawe munnaffe ali eyo tukola kye tusobola tujja wano ku radio kubyongera, naye tumanyi nti nawe ku bantu bangi naawe yongerayo message eno etuuke ku buli muntu yenna mu nnimiro gyali, etuuke ku buli wa border stage, etuuke mu nnimiro, etuuke mu ghetto, etuuke buli wamu. Paka nga tukoze ekyo tujja kusobola okwempawalinga abantu bonna. Maliriza nga bagamba ti ne bannaffe abo bakozesa otunyigiriza abasirikale n'abapoliisi munnange bali kusaidia yaffe, era bangi nnyo ne baba batusibye bajja ne bagamba naye abantu mubagambe bayimuka omulundi gumu, tulinze abantu bayimuka omulundi gumu naffe tubeegatteko. Banyigirizibwa, batemolwa, basosolebwa mu promotion, mu deployment. One day n'abo abasirikale bagenda twegattako era lwe lunaku lwa Museveni olugenda okusembayo. Nabale nnyo tumaliriza principal mukali kujja program of the bridge gikola ne Dori alina ekibuuzo kirala kyayenda okubuuza obwonga kisinga. Bobi nsimyo gikola ne Dori alina ekibuuzo kirala kyayenda okubuuza obwonga kisinga. Bobi nsimyo okubuuza nze nansimye baba. Waliwo ekibuuzo kinakubuuza twali of air waliwo Lewis ni spokesperson w'ekibiina kuba n'abantu abalikyuka nga ensenyu bwe baali nga tuliga bakaadi naga nti munange ng'abantu bangi ab'NRM abaidye mu struggle b'omuwaire kaadi wandiramuwanga tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe. Saawa lino batandise okwireo gye bakola ki gye bava batandise okubonesa olowooza nti ba NUPI nga baali baki NUPI nga baali baki NRM byagaba kaadi obyakikola otya okutoola mu kawuku. Anyway, we bali nyeranja kidamu ku mpewo kituufu. Bannayuganda bangi nnyo si ba opposition bokka naye n'abali mu NRM abakoowa system eyo. Kirungi ombuuza ekibuuzo kino nga nine deputy president wange twali naye mu parliament ey'ekumi ng'ali ku NRM ticket nga ndi independent. Naye mu mboozi zetwanyumya ne tukaanya nti ddala kituufu twetaaga okukwatagana. Era y'omu ku basajja ab'amaanyi ng'ali MP ng'akimanyi bulungi nti bw'osulawo NRM bajja kukola kyonna ekisoboka oba babbe bakulemesa okudda mu parliament. Naye n'abeera faamu naganze bansala engalo kati aba NRM sibakyakusigala. So era ne tumwesiga olunaku lwa leero ye deputy president wange. Bannaffe bangi nnyo batwegaseeko okuva mu birime ebyenjawulo, but most importantly NRM tukyali nabo ate bali very strong. Naye ate tulina bannaffe abatwegaseeko abamu nga bava mu bali independent nga bakagabo, abalala nga bava mu NRM nga balwanga, abamu ne batulyamu olukwe, abalala tukyali nabo. So ffe omuntu mulabira ku bikolwa bye era mubeegendereze. Abayimiridde nammwe muyimirire nabo, abaliddemu olukwe
mumanye ekyokubakolera. Kale tuyanze banaife abatuuliriza tiimu nene eya NUP ndibona Swengere Muyonjo Hussein ndibona omukulu Kaluya okuva mu Kigulu South ndibona Meya Bamulezi. Yes. Oh, ne Honorable Nsanja Patrick okuva Tenje South. Bakulu bangi of course baidye okubanga babawalami principal. Twenda okusiima nga Busoga wana akaseera kotuwaire especially okubanga oyogere ni Busoga n'olundi munango okola bwotyo wabitira kwero awaya kudaba Busoga